Oh yes, 1-2 Ogambotya Munakampala Ogambotya Muna Uganda Catherine Kusasira Obutakyaawa NRM agambye mama tosulawo tawero nsonga ya kasente kubanga ate ekibiina kya Yoweri Kaguta Museveni kyekyasinze okubeera ekyettabo balijjo yagala okugenda tebalina future mpola mpola olina okuba nti wenywereza ku NRM osobole okuba nti aba NRM bavayo bagamba nti Catherine Kusasira ebyo byagamba nti yagenda mu maaso n'okuba nti akosa sente ze yazijjawo ezo yateekamu mbu yagenda mu banka ne yeewola nga yagenda kuteeka sente mu kalulu ka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ino statement yansisa katanfe aba opposition bavudde ne bagamba nti twabagamba nti aba NRM abo bayuza nga mugenda mu maaso n'okuba nti owakana naye ng'ate mugenda mu maaso n'okuba nti mulowoozaako ku bukambwe bwa NRM. Fulufiga avuddeyo n'adduka misinde paka huyo wa Catherine Kusasira nagamba nti nedda mama agenda mu maaso n'okuba nti okakkana kubanga kyetulina kyetumanyi nti ebintu bijja genda mu maaso n'okuba nti bikyuka kaja anytime from now kagenda kuba nti kafuluma era nga naffe tulina ebizibu ebyoliawo ebigenda mu maaso n'okuba nti bitusumbuwa n'okututawanya so bogenda mu maaso n'okuba nti yagala kusula tawero olw'okuba ennyumba yaguddemu nabe nedda mami genda mu maaso n'okuba nti okakkana osirike ejjukira no Catherine Kusasira yakwata fulufiga n'amuyingiza mu NRM mu yogayoga n'amuteekamu naye kibeza okuba nti balulya fulufiga yagenda mu maaso n'okuba nti adeetinga munamaje omu namuzaamu n'omwana era ng'omwana yamutuuma Museveni. NRM muli basajja babi nnyo mwagenda mu maaso n'okuba nti munkozesa ne mutanfaako kati Pulezidenti Museveni ali manyi bantu bonna bayaye awo Catherine Kusasira nga akolima nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwa pia omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi ndubozi wa Mtantambi Jimso number rich boy Maxud Jumedi Uganda webale kwanti otambula naffe gwe muna Uganda ali mu Uganda ne buli gwanga pick up on yourself muna Kampala muna Masaka muna Mbarara muna Jinja muna Soroti muna Mbale muna Gulu muna Lida Kugata oli Saudi Arabia oli Iraq oli Oman oli Turkey oli Abu Dhabi oli London oli Kenya oli Tanzania oli Rwanda Burundi oli Monsiki mwena batumiddeko mwebale kuba nti mutuwuliriza mwebale kuba nti mutuwagala eva 24/7 nogamba nti n'okutambula nebano abatu updates ezijja gwe twogerera mu Uganda waliwo amawulire agenda mu maaso n'okuba nti gasanyusa aba opposition abale bagamba nti obulyawo Kathe agezako kuba nti akola kye bayita public relationship ennungi kubanga ebivulu babitadde kati anoonya okwewala obucupa oba obulyawo ogenda mu maaso n'okuba nti ekintu kimutabukako nga election zigenda maaso performance zigenda maaso n'okuba nti zirujuminga recently mpola nga bwe nkagambye recently mukyala mukulu amanyikiddwa nga Catherine Kusasira yavayo n'akuba emmeeza n'agamba nga NRM bwe yagenda mu maaso n'okuba nti emukozesa yakwata sente yakwata ebigenda n'agenda mu banka ne yeewola n'afuna akasente ke yakusobola okuba nti akozesa mu campaign nga emu ye yakutandikirawo bavubuka project ab'omu Kampala oba oliawo abalina obukyayi obunene nnyo ku NRM mpola so Kathe yagenda mu maaso mbu n'okuba nti yagenda mu banka okusobola okugyayo omusimbi ateeke mu kibiina kye kyayagala ennyo unfortunately bweyamala okuba nti ajeyo akasente bamaze okuba nti bayitamu Catherine Kusasira agamba mu teyasiimibwa bakulu era ng'oba oli yagezaako okuba nti ekubira enduulu y'omukulu amanyikiddwa nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asobole okuba nti amutaasa n'okumuddukirira but Pulezidenti Museveni yabaako n'egyamusindika Catherine Kusasira avayo atugamba nti oba oli gye bamusindika teyasobola kuba nti afunayo bwenkanya teyasobola kuba nti afunayo buyambi bagenda maaso n'okuba nti bamuzannya 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ebintu natabitegeera bulungi era nga Catherine Kusasira avayo n'agamba nti Pulezidenti Museveni oba oli yali badde nga bw'abanga ye chief of command yabanga yalina final word ng'asobola okugamba abantu ne bagaana it means nti oba oliawo state erina obuzibu yavayo n'alajjana Pulezidenti Museveni okuvayo okumutuukira nti abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamukyawa olw'okuba awagira NRM ku gatani Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Catherine Kusasira yavayo n'agamba nti oba oliawo bizinesi ze ez'enjawulo especially ez'okuyimba zigeza mu maaso n'okuba nti zisaanawo olw'okuba NRM nti mukyala yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agira NRM ye bizinesi zigenda mu maaso n'okuba nti zikutuka at the same time Catherine Kusasira avudde n'agamba nategeeza Pulezidenti Museveni nti
oba oliawo emikwano gigenze mu maaso n'okuba nti gimukyawa olw'okuba yagenda mu maaso n'okuba nti awagira NRM ategeeza emikwano gyali gimubeererawo. Avuddeyo era yavayo n'agamba nti anytime from now ajja kusobola okuba nti asala eddiiro asobole okuba nti agendako ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bretta Tembo owookubiri. Njogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga the ghetto gladiator, njogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga the ghetto president Abad Bobi Wine, mpola mpola omubanda wa kabaka owakabi gwe njogerako. Anytime from now tuyinza okulaba Catherine Kusasira nga atandise okuba nti atateekako apron ya nuupu ne kugata n'akakofira ka nuupu t-shirt za nuupu zonna kubanga ye alabira ddala nti oba oliawo ebintu bye obulamu buganye okuba nti butereera olw'okuba NRM bwakasente yakajjayo n'akewola n'akateekamu ate ne bamugana. Olunaku lubadde lwaleero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fulufiga avudde ku mavivi ga 2 n'akuba omulanga n'asaba President Museveni okusobola okuba nti ayingira mu nsonga za Catherine Kusasira kugata n'okuba nti yeegayirira Catherine Kusasira okusobola okuba nti tava mu kibiina. Fulufiga atandise bw'ati avudde n'agamba nti my sister, my brother, nkimanyi bulungi nti olina ennaku nnyingi ku mutima era obukyayi oba olya obulina bungi ku mutima olw'okuba wavaayo n'okozesa amanyi go n'esente z'empitirivu okuvaayo okusobola okuba nti oba olya okolera ekibiina kya NRM. Bangi abali mu NRM nga tebali si basanyufu naye ng'ate basobodde okuba nti bagumirako kubanga bamanyi obulungi n'amanyi g'ekibiina. Catherine nkwegayiridde mama tosobola kuba nti otambula ova mu kibiina just like that kubanga tukyali na bingi ebyotereza bw'otambula noyabulira NRM oba oliawo kiba kikyamu era nga oba oliawo abantu bajja mu maaso n'okuba nti bakujjaje nga bagambe nti ono yagenda mu NRM kuba kutegula buteguzi majja ga muyaaye naye ng'ate talina mutima gwa lofiti kuba nti gukolera NRM. Tulaba NRM etogerera abavubuka bonna abagenda mu maaso n'okuba nti bakolera NRM 2021 elections ezali ennaku z'omwezi 14 Jan mpola mpola bonna batandise okuba nti babuukira project that is most project era nga bagamba 2026 General Kenrugaba Muhoozi gwe bagala nga president. Ndabiko Ashbakato, ndabyeko Balamo, ndabako Fulufiga ngena maso okuba nti apushinga, ndabako Ismail Access, ndabako abantu mangi abagenda maso okuba nti oboolyawo bakyali mu kuba nti bapushinga mukyala mukulu amanyikiddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga General Kenrugaba Muhoozi, ndabako Biaba Cool, a big size extra large bonna gye bali naye ng'ate sofa Catherine Kusasira outer silent majority avudde n'agamba nti no matter what nina okuba nti ngenda NRM mwankoyeza mwantamye mwankozesa mwansuulawo nenewola akasente negana kuba nti kajja nga mugamba nti mugenda kunkolako paka sawa zino ninza akasente kamwe tekajja nga kati muli kuki mwe basajja mmwe mumbulire ki ekiganye wagwani mpola mpola. So Fulufiga avudde n'agamba nti akasa alina okuba nti akwatamu ku kigere spiri gy'abanyizako akasente mpitirivu nnyo so agenda mu maaso n'okuba nti akwatakwatamu mpola mpola newankubadde nga ekibiina kigenda maaso n'okuba nti kimwetaaga naye akyetaaga. So avudde n'agamba nti kase okuvayo okuba nti oyogera ebyama oba okuvayo okuba nti oyanja ebintu ebyo byesongeza ku mikutu gya social media nti kikyamu ddala you would have called the general n'omugamba nti oba oliawo ekintu kiganye. Catherine Kusasira agamba nti yagezaako okuba nti akubira President Yoweri Kaguta Museveni essimu naye nga zonna ziri bize buli yakubanga essimu bw'ati nga layini emulaga nti layini bize n'afunawo entondo si bye bakozesa zino zisimu za Android eziteekako n'akalayini bize. Yasobola okuba nti oba oliawo anyiigira ddala yakubanga ku ssimu ya President ng'emulaga nti ayuza bize kwe kusalawo okuba nti anyiigira ddala mpola mpola naye ng'ate alina kigumira bugumisi kubanga at the end of the day President w'eggwanga abadde task nyingi nnyo ez'okola unless maybe ng'oyagala kufuna ntondo kiringa bonakukubira sita wa Uganda J Chameleon oba Palanso n'otandika omugamba nti wagwana essimu zaabwe nabo zibeera bize. So Catherine Kusasira mpozi ng'oyagala kunyiiga kuba nti boliawo wetta n'okwetta essimu za President osobola kukwata buli bw'oyagalira naye abeerako bize n'emirimu egy'enjawulo agavalinga state number tosapozi kubanga ate okisuusa nnyo olw'okuba olina personal contact ye totulaganya ate nti ate President Yoweri Kaguta omumanyi nnyo kubanga alibangi abamumanyi abatavaayo okukola byokola. So Fulufiga kyaliwe avuddeyo n'amwegayirira n'amugamba nti blood komawo mu kampu tonyiiga nnyo tukusaba osobola okuba nti okakanya obusungu ojje tukole kubanga tulina ne task gye twagala okuba nti tuyisawo 2026 ye project ya Muhoozi oba Muhoozi project egenda maaso okuba nti runningira ku Twitter ku social media ku Facebook ku media ez'enjawulo. So byebyo
feeyo mwebale kuba nti mutambula naffe amanya eddoboozi wa mutanta mugimuso genda masoko kwati subscribe tukomawo mu part 2. Bye bye.